Wembanga sifunye mulalu. Nja tambula nsanga waliko emizimu anzigundemu engumi. Wembanga sifunye oyo. Kati abakola zi campaign zaabwe bagala kunzisa za accident. Nsomba. Abakola campaign banji. Tulina aboludda oluwabula government n'oludda lwa government. Bonna. Nsonga ki? Kakati bali mu kunoonya omwoyo guli strong. Nga guli strong ekimala okwongera okupushinga amafuta gaabwe ag'obuwanguzi. Kituukirize kibatera okugamba nti abantu abakulembeze abantu abali mu gundi bwe bati basaddaaka. Nkubuulire nze nali nga mpulira edda nawulyako n'abafuuka pusi bituufu nnyo kubanga teri muntu ayinza kugenda ku bukulembeze nga talina pulaani okuggyako nga waliwo waneeno kyotamanyi waliwo tundeevu omulala naye twamugasse ku ttiimu ng'ali mu Uganda. Tundeevu neiba naye agenda nga saawa yonna efumba ewuwe ate nonoolye naye akyaliyo mukoma negwe omanyi Katonda akyali mukola ali mu kulongoosa omugigi kakati enegindi mu nsi eri gye tutamanyi kati sebo ye eri mu kuteekateeka bukulembeze yagala leeta musaayi mu nsi y'abandi. Omusaayi gegenda guleetera atya mukadde kamu kati gwe oli wansi ndala ate lwaki oteekateekera ensi ndala obukulembeze yegwe Katonda naye ojja kalaba naye si yegwe Katonda ebintu byokola si yegwe Katonda. Waliwo abateekerateekera Uganda obukulembeze nga si baawa fire Uganda ffe tulimu bulungi era tugenda ba bulungi nnyo kubanga nabadde Magombe nenda ba by the way waliwo omuyimbi wa laavu sibo naye bazeebu ne bamuwa amaanyi bupya najja kwagala nnyo olinga nze Yesu yebazibwe nkuba nakamasagala batu tebatuwulira nasanze omusajja yazze nga yeetise yabadde alowoozaako nti Luweero eyo ngisobola naye togisobola nkikubuulira togisobola egwe ye Bayibuli egaana embizi eyaawa n'ennyiriri nsobola zikubirawo ku mmeeza n'oti nkubira ennyiriri omanyi munnaye tuli mu kubuulira njiri nange nkukubira ennyiriri ezinzikiriza okulya ennyama eyo. Abaleevi kakati akuba ennyiririze nga nze ngenda mu maaso kubanga alabika ali mu kuvvuunula kifuula nnenge nze kyemmanyi. Abaleevi 17 n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulu eyo si nnongoofu gye muli. Abaleevi olw'omunaana ku nnyama yaazo temulyangako so n'emirambo gyazo temugikomangako si nnongoofu gye muli. Bikula Timothy First Timothy 4 oli wagamba kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so si wali kya kusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza. Mbizigwa oli mulungi era nebaza Mukama kubanga yakutonda. Tulekeraawo abagende basome. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 oba kubira Director ku 0752 52 8651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mukwano gwange omulungi alaba Expo TV nate nzikiriza nkwanirize nkwebaze emirimu emirungi gy'otuusaako engalo. Ab'enzikiriza ez'enjawulo mwenna tubaagala nnyo. Tuli ku Ubuntu Hotel eritugala masanafu, balina ebisulo ebirungi, balina sauna massage, ebyokunywa soft ne hard, balina ebifo osobola otegekera enkungaana ezitali za ngeri emu, balina garden ne conference halls. Kati gwe okube namba y'essimu ojje mangu wama naawe onyumirwe. Nze ne Musumba Kango yaŋŋambye nti waliwo ensonga ezimusuza ku tebuukye ng'enkoko y'omutamiivu. N'agamba at least binjo kyampimize ngenda kujjambya njize ensi. Mu byo olwaleero bye wooteekateeka okuwulira mwe muli nti tuli wano tuyinaayina ku Ssengendo Nabulamu naye Geyene Amagombe gaali gatufumbira ebintu bingi okubitujjulira era tubirye. Gwe yeegomba okubimanya kkalira tugenda bikuwa. Nga tetunnaba tulina aba God Heals Herbal Medicine ogenda bakubira ku namba yaabwe y'essimu eri awo wansi buli kika ky'endwadde ky'olowoozaako bagenda kivummula. For any information osobola ogenda ku TikTok account yaabwe n'olaba God Heals Herbal Medicine oba enamba yaabwe eri awo wansi obakubireko. Ekyemikolo Alpha Media Production oba Expo TV enamba yaffe 0770 94426 emikolo mu gituwa oba mbaga byonna mu bituwe. Musumba Kango Angel Gabriel yesewo sanyusa okulabako nange nsanyusa okusisinkana. Nambe nti Yesu yeebazibwe. Amiina sebo. Bagamba ki? Tuli bulungi. Akabuliriro abuliriro si byangu naye olw'ekisa kya Katonda tubaayo. Sooka ombulize ku baana tu abakwegesa ebirowoozo ku Expo. Abalungi abatulaba ku Expo TV babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Njagala okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Omanyi wembeera ku Expo mbawaka. Amiina. Era mba mugumu nnyo. Siba mukutiisatiisibwa nga kwentambuliramu wabweru eyo. Kikambwe eyo. Olina kwoyogeddemu awo ogambye ab'enzikiriza bonna obabuuzaako. Okimanyi n'obusamiza enzikiriza? Definitely. Nabo bababuuzaako, soda ababuuzaako, naffe tubabuuzaako, nange mbabuuzaako era mbaagala nnyo. Mbakowoola mujje ku Believers on the Local Ministries musooke mu experiencing ku bulungi bwa Katonda mukirabeko kubanga Sitaani Bayibuli egamba yajja kubba kutana kuzikiriza. Ebyaddala Sitaani abamu mu mulimu naye nga tomanyi na kyolimu. Oli omu oyinaayina naye nga kyakufumbira. Nga kyakufumbira ndokimanya tokimanyi. So olunaku lwa leero nzize kulaga entandikwa ya Sitaani enkomerero ye. Ngenda kubeera njogera ku bintu bingi. Naye waliwo enzikirize waffe eyo bagigobyeyo mu nnaku zino babagobye abakulu abo basi benviiri ezikulukuta bwe ziti abakazi abasajja basibe dread no baku dread omanye enviiri zebayita Maria nga badda mabega we bati n'ebirevu byabwe nga bikulu we bamala okukola ekyo ne bambala amakanzu ag'ekala za ssatu kala eya red eya black neya white neya kitaka bambala nnya. Eddiini ebadde bagiyita bati? Erinnya lyayo saalimanya naye omukulu oyo lumu yajjako ku church abasabira ku Believers on the Local Ministries bakimanyi. Kolo twali tunala kubeera nnyo international nga kati munagenda ku mutimbagano kakati we bajja nayingira mu church nayimirira ku mulyango ndowooza ng'ayagala kutufuulinga kutulaga nti no we are nothing aze challenginga ngaze tuchallenginga na street boy omukambwe yayigirizibwa obulungi yanchallenginga cause yajja n'abagamba nedda nayimirira ku mulyango teyatuula entumu akatebe atuule n'agaana okutuula yagaana okutuula n'agamba abaaliwo n'abagamba nti n'agamba nti ayagala kwogera ko gye tuli oba kutubuuzaako nga tugamba abapya mujje
kakati awo najja nagamba utasobola kulinnyawo olwasi wetuyita awatukuvu waliwo ekizikiza ye yali mu kisangaala yali mu kitangaala kakati yamala okwogera ebyo ne mutunuulira abakulu ne bamusalako ku microphone ne mbagamba mumulekeeko mumuzzeeko ayogere ne bamuzzaako omukulu n'atugamba n'agamba nti ayagala tuyigiriza engeri abantu gye bateekeddwa okusabamu n'engeri y'okubatiza entuufu konze nti ye naye nga tonna tuyigiriza njagala mukama akusinkana gwe kennyini nnyini akuyigirize yakola bwati konze mubake microphone yaffe tewagibaka n'agwa ne microphone yaffe neyonooneka kyetwafunamu gemagoba kyetwafunamu naye bakaffe ne tugenda mu maaso ne service yaffe yali aze bakyale babatiza bino ebigambo mbyogerawuko kozi njagala abantu abatuwuliriza bafune ekyokuyiga bamanye amagombe kiki ga planninga gakola gatya okuvuba abantu ebyaddala yajjanga amaanyi agalina ng'ayambaziddwa ng'era singa yasanga omuntu nga tayimiridde mu kubeerawo kwa Katonda yali agenda kuswaza Kristo gwe tusinza ffenna tusigale nga buli kimu kitusobedde yali agenda otusanga tweteeseese bulungi ng'ensi yaffe y'omwoyo eri kiriya kakati babatiza embatiza yaabwe balina amazina ge bazina ga kafubutuko even n'amazina agera bagasindise mu kanisa amazina agakafubutuko agenda n'akongojja omulundi gumu bw'ati n'akongojja na speed n'agenda n'akoma eri babeera babatiza bayiwako nabo amazzi mu mutwe tebanyika muntu naye amazzi ge bayiwa ku mutwe babeera bakubiseeko waggulu ekigoye wansi oba eri olinnye kagoye aka bbulaaka ng'ate waggulu oli kagoye aka red naye onzikiriza eri awo kakati waliwo ekintu kyenjagala olwaliro okuyisaawoko eri bannayuganda bakimanye manyi tugenda mu biseera bya kalulu ekigambo kino nkyogerangako nnyo endi yakyo tosobola gimbuuza nenjikubuulira naye nsaba bannayuganda tubeere beeteefuteefu nsaba bannayuganda tubeere abasabi nga tusabira eggwanga lyaffe Uganda nsaba bannayuganda tubeere abantu abategeevu tolumba bakulumbe naye nga tebannakulumba baweereze obunnabbi baweereze omugere ogw'obunnabbi baweereze ekikonde eky'obunnabbi nti nze mu bulamu bwange sigenda kukafiiramu nze sigenda kulaba kutulugunyizibwa mu kalulu kano sigenda genda mu basement oba yeriwa tubirekeera tetubigendamu ekyo tukirese kubanze gwakigamba sikitegeera bulungi ate tayagala kigaziya tewawulirako emabegakaawo nga Jeno Muhoozi agamba ngenda kuleeta mu basement oyiga olunyankole omanyi nze no kyeyansanyusaako kugamba Katonda wa Beniini yagamba yamumeza ekiwalaata ku site waliwo akanyumira bale Muhoozi yenna ali emabega Twitter ando ya Muhoozi alaika ali munakatemba amulina yabuuza who is that man ngaabuuza gundi Beniini n'agamba musabira mutya taata wange nga temufunye lukusa kuva mu security n'agamba mwenna munoonyereze bwego bako Beniini n'abaamuleeta mu Uganda oba bamuhaakinga asija ebbanga eryo lyonna ebintu bya Jeno ye bw'ati atuwaamu so Uganda ajja basobola ate tulindirira omusajja asinga obuwanvu mu parliament kubanga ajja era abantu b'embaale balidde bulitani wasuukira Anthony mumpi bwati ate bane mujja ogw'omwami oli bw'abeera mu nkuŋŋaana bamuteerawo akatebe muteekawo kaaki to prove them nti mumpi ne bambi abantu bamwagadde ebintu ebyobufuzi bya Uganda nti bwe bityo wasuukira bamwagadde naye ate nga ebyo yonna twagala kuyitayo okugezaako okubayinga atensoni yo at least osobole okuwuliriza ebigambo bineeno kubanga bigambo bya bulamu bigambo bya ssanyu n'essuubi eri bannayuganda kubanga tugenda kumanya engeri gye tuyinza okumeggamu omulabe waffe Yesu omulungi yeebazibwe kakati soda
ensi y'emyoyo efuuse ensi y'emyoyo kati mu campaign muno gwe wenanga oliko otufuta newe tuba tutono nnyo bakwetaaga. Bani abatwetaaga kuba tuliko amafuta ffeffe. Bani abatwetaaga? Manyi naawe amafuta ga interview ogayina? Ngoma kwago gokka. Mpa obudde netegereza. By the way, olaba kino ekintu tuyinza okisekeramu. Naye baagala abantu bonna abalina amafuta. Bani bwogamba bani abagala? Saidi zombyeza. Saidi kinelo. Ne bakakyera abalala. Nonjagala okimekinga kiriya Musumba Kango. Bani abo abantu agala tutapingako. Nze nabadde ntambula wiiki eyewedde. Nze ne mundaba nga munaku zino mbuzeemuko. Mbuze lwa nsonga ndowooza nga 3. Esooka. Kati ndowooza leero mulabye nzize ne kipiki nga neevuga. Kwegamba neeyiya bweyiya. Wemba nga sifunye mulalu. Nja kutambula nsanga waliko emizimu anzigundemu eŋŋumi. Wemba nga sifunye oyo. Kati abakola zi campaign zaabwe baagala kunzisa za accident. Musumba. Abakola campaign bangi. Tulina ab'oludda oluwabula gavumenti n'oludda lwa gavumenti. Bonna. Nsonga ki? Kakati bali mu kunoonya omwoyo guli strong. Nga guli strong ekimala okwongera okupushinga amafuta gaabwe ag'obuwanguzi. Kituukirize kibatera okugamba nti abantu abakulembeze abantu abali mu gundi gwe bati basaddaaka. Nkubuulire nze nali nga mpulira edda nawulyako n'abafuuka pusi bituufu nnyo kubanga teri muntu ayinza kugenda ku bukulembeze nga talina pulaani okuggyako nga ayise mu Katonda nnyo. Era ffe mu gurupu yaffe by the way ya Believers on the Local Ministries tulinamu abakulembeze ate nga tuli mu kubaseetinga bagenda kukulembera. Kumutendera kibwa kansala chairman si wanu. Tutandise nnyo n'aba MPs. Mubalina. Tubalina mu Believers on the Local Ministries. Nga si balimba nga abalala. Twagala by the way Mukama ayagala kuzze n'ensi. Ne wankubadde nga mulwana nnyo. Njagala mbabuulire mulwana siganye. Naye n'enkyukakyuka ya Katonda. Waliwo tuwadde essanyu. Eyina okubaawo. Sene yaffe yeekavule. Eya Katonda. Mbadde mane ya Katonda eyita mu bantu. Enkyukakyuka ya Katonda bwebezze omuntu avunnama, ensolo zivunnama, na buli kintu kyonna ekirina omubiri kirina mubiri kivunnama. Kasita enkyukakyuka ya Katonda ebeera ng'ezze. So bwena mubikole emyoyo muginoonye naye era ffe tugenda survivinga. Lwakuba nalabye demand. Kasoko ombuliremu. Otegeera otya nti bannabyabufuzi bakunoonya okuwongayo nga saddaaka eri okufuna obukulembeze bwabwe oba obufuzi? Kati eri ensi y'emyoyo tuba mu kisaawe ekya omusamize n'omukkiriza. Mwe muba mweraba? Tuba mu kisaawe ekya kimu. Kaakati tuba muli nga tweyigga bweyizi. Kaakati omusajja yangize wiiki eyo ewedde nga tava ku luguudo lwaffe. Nga era akuyigira mu nsi ya mwoyo oba eno? Mu nsi y'omwoyo ne mu buliwo. Naye ate nga talumbagana direct. Kakikola atya? Kaakati mbadde nva mu kibuga olunaku emabegakawo mu wiiki ewedde. We natuuka mu kkubo nalina omuvubuka wa booda yali anvuga. Ne mugamba bwe natuuka mu kkubo nendaba olukwe. Ate nga nagenda okuva ewaka nga era ndaba omusaayi. Kati ate buli wendaba omusaayi nze sometimes buli wemba nga ngenda tambulira ku luguudo ndaba nnyo omusaayi ogwo. Bwe ngusabira omusaayi ogwo tegubaawo. Era sometimes wengulaba nkubira abeegayirizi ku church musimbule ne bagamba naye musabire oluguudo we luti. Bwe ntyo ko losako banasimu. Naye nga
nga mpulira ndi munafu nnyo nga mpulira akadde k'okufa kakuba akagombe nga kakuba kati nja ntuuka mu kkubo wabula bannaye sitanja alina ettima nja ntuuka mu kkubo we natuuka mu kkubo nga ndaba mu maaso nga bulayo eddakiika ntono nnyo akabenje kabeewo nga ntandika okusaba nga Mukama ngamba kino kyazze ne webikke mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu ng'omwoyo yambikulira ekigambo ekyo nitandika okwebika mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu kati nangamba stop yimiriza piki nenyimiriza piki waboda akuvuga omuyimiriza nga n'ensi y'omwoyo yamaze dde okubambira omusajja nvuga yamaze dde omukwata nga takyampuliriza ne mugaase bw'oyimiriza yayongera bwongezi jjira takuliiko omuzimu gutya oluyi namukuba oluyolwa emmandu ate kwalagana nambi emanda banange emizimu mitiitiizi ate kano nakazudde soda nakubya omusajja oluyi agenda kujja ku kyaki ajja kuwa obujulizi kubanga namukubya oluyi omusajja n'apaakinga yamaze okupaakinga nenva ku boda nabadde nakava ku boda nanzijako sente ezintuuse ematugga naye ate nga nze nabadde sinabatuuka ndowooza nga ndi mu makati naye yaŋambye sebo mpa zituuka ng'omuzimu guli gumwambadde nze mulaba nti gumwambadde gwe wamugambye ayimirize nga temunnatuuka gy'olaga asooka apaakingemu eddakiika ntono omuyaga guyite nga gwe ogulaba nga nze ngulaba nga ne mubuliwo weeguli n'agaana kaakati weyagaanye okugira kati ebbanga lyetwamazaawo nabadde maze sente ozikwata mu ngalo nzimusasule kati ye n'akitwala nti nno naye nendaba nga agenda afe akwate sente yeyongere afe kati nesigalawo nga mukayanyamu ng'ate mukubyemu oluyi ng'anyiize nga zivuddeko omugulira budde mugulira budde kati ate mukuyomba ng'ate nze sobola kukwatira nnyo accident eri ereke kukosa abantu bangi kati nendaba nga kigenda kutta abantu bangi nenga kati oba ono yakagende nga saddaaka ne muta ne muwa sente n'asimbula n'agenda kati nentandika okusabira accident nabadde nkyasabira accident emmotoka yavudde eri sinotulaaka yatomedde abantu ba boda netomereramu ennyumba kiyosiki netomeramu ennyumba y'amaka negwa yonna nekoona ne kalina netta abantu gye mwabadde mulaga gye twadde tugenda mu maaso ng'era singa twatambulidde mu kadde ako byaguddewo ebintu bino ng'olengera nga wali kasozi nga nze nnengera ne mugamba omusajja n'azunga n'adda emabega nangamba ssebo ggwani wakirabye otya nti kino kigenda kubeerawo ng'omusajja bwagamba nemutunuulira nangamba taata tuula nkutwale ne mugamba eyo osobola kudda mugituulako ng'ologityako toddangamu kuwakanya abantu b'otamanyi owange nze saba okutya okufa sikwagala nze nakatandika okulya ku nkoko saagala nkulimbe gwe soda ffe tewamanyi twava ffe twalyanga akawunga akalimu waliwo omukwano gwange omu abadde anyumiza nenseka n'okuseka nga mulaba byanyumiza byonna mbitegeera bulungi ali mu lipiiti mwakunyumiza wayitaayitayo dda twalyanga akawunga kano ak'ekikosolo akakogoya ne kafuuka yero kikosolo kati kambanyumiza abantu bano bategere kikosolo akawunga ako bwe batwala kasooli omukuba balina ekikuta kye bafuuwako okuvaayo ako akali pyo bakiraasi bemulya mbu supa simanyi biki kati kikosolo we bakwata kasooli yenna bamuyiwa buyimuki mu kyuma n'ebikuta byonna kati ebyo ebikuta bye bajjako yafuuka maize bulandi kyakyo kakati ekikosolo maize bulandi yenna n'obuwunga bibeera watya yawo mu obuugi kituufu kati mwe mwalyanga kikosolo ffe twamulyanga akawunga ng'ate tunywera tugattako bagoyerezzaamu omunnyo n'ekikopo kye eky'amazzi agalimu ekisubi oba omujaaja nga naye temulimu sukaali owansingako nzikiriza kakati nga olumu tubulwa amajaani gwoyiwa muli eri ate nonoga ebikoola by'emmwanyi
Ebikolwa by'emmwanyi ku caayi bikolanga ng'era bw'olaba amajaani gennyini akyuka n'abeera nze kye najjukirako kye twakolanga ekyali eky'obwewussa nga twagala omuceere ogwo gufuke gwa bulawuni ng'oddira sukaali n'omuteeka ku kajiiko n'omwokya kati bw'omwokya asiriira afuka wa bulawuni n'otabula mu mazzi g'omuceere oyinza okugamba otaddemu akanzaali nyina tebyo ekikola ky'emmwanyi kyonga nze siwulyanga nako ffe twalina ennaku kati nakatandika okunywa kasooda ate ofe era nze saagala basawo bagamba nti nze sooda alwaza saagala tekinologi yenna wano nakatandika simunyweredde ebbanga ddene naye nyina bendabye abamunywa okuva we nazaalibwa so toyagala kunnyonnyola kintu kyonna kyekuusa ku mbeera mbi mbwe ennyama mbi erwaza sukaali omungi wewe ndeka gwe era munnange oli waba asobola okungulirayo ekikiro kyange kigule nkirye wadde ekya kyetuteŋŋana oyo takolegana na mizimu gitiirawo gimanya Yesu agitwala mu nnyanja gwakubiri so si matuka okuva mu bintu ebyokusaagirira kaakati amba nti atandika okunnyonnyola story ningakalira bono ne mugamba ekintu kiri kimu ne mugamba omuntu gw'otamanyi oba omuntu yenna akuvuga mwenge ekitiibwa ne mugamba kati gwe ku ndaba gy'ondabamu singa oŋŋambye nti ŋŋenda yimirira naye nnyongera ogenda kunnyongeramu 2 oba 5 3 naliganyo zikuwa naye omuvubuka olw'okuba omwoyo guli gwabadde gwe mwambadde era naye saamunenyiza nnyo kati awo okumuwa omukisa ne mugamba nti kale janku kyaki so baganda bange abampuliriza amagombe gateeseteese okwagala saddaaka okwongera amaanyi mu kwongera okukwata ensi n'okugisiriwaza era bino ebigambo byengenda okwogerako olwaliro nga tuvudde nno ku ekyo sooda mukwate abaana bammwe mubasomesa ebbayibuli mmwe kennyininyini abantu abakulu musome ebbayibuli mukwate ebitabo ebya bulijjo muwandiikemu ennyiriri za bayibuli ate muzirivayizinge kubanga waliwo akantu sitaani kali mu kupanga olaba last time we nagenda mu magombe omulundi guli omulala nga si guno eno gwensimbyeyo ku bino bye ŋŋenda okubeera nga mbawo olwaleero nasangayo omusajja nasangayo sitaani nga atudde ku ntebe nga yeekyusa mu bifaananyi ebya sitaani mbooko bannaye akasajja kali kalungi bino bye bamuwundawunda mu kala yaffe eya bulaaka ne bamuteekako agannyo agayembe atiisa kuganga newomutunuulya tofuna kintu kikusikiriza artist mweriranye gwe sitaani mbooko munyirivu nnyo wagira mu mukazi alina hipusi n'akabina ne feesi nga be nali njagala ndeka era nze sitaani ndabika namwagalako ova kuchokola statement olaka mwagalako abawala abalungi atuddemu abo nga nsula ku mutwe nga nviiri lindako atuddemu abo bana limanya ebibeera byengera bya Allah byatuteerawo obulamu okubanga bukola leero sodo ntiisizaamu kana akajjaki akakooti mpewo kanokozi kaki kano kagundi lugoye empewo nnyingi ennaku zino ebyedda musoma empewo nnyingi ze simanyi obeetegeeza ki ogedde nti byengera bya Allah oyambadde ekkanzu olina akalevu tekategeerekeka guddani obedda gunjere gambo netegekera mawuledi nedda zino ngoye Yesu teyambalanga ekkanzu musajja Katonda Mukama yatuwa soda nga kirabo bada oyina mukwano gwange akutumirako nnyo nze muyita Queen oba Mami Queen yowe mamba naye ate one of my church members bade mewe mamba ye Queen akwagala nnyo bamuyita Suzanne nkutumiddeko nnyo mu America yasinzira okubanga atulaba Colorado mutumire Madam Winnie Queen Suzanne ntwala omukisa guno nga nkozesa omukutu guno obwaguuga okutumirako maama gye baleko gy'otuusaako engalo namugereka ddunda ye bale kutembeeta n'obanga okyaso naye baagala kumanya mbu erinnya soda lyavawa naye ekyo tukireke kuba tuli mu puroguramu tuli ku magombe gano tososula amagombe okay naye bannange erinnya eryo mumuwulidde alibuzaabuzizza naye nga nze mulimbuuza
soda wa Yesu kuba walaji wa sitaani nze soda wa Yesu tubamaze mpaka okira for it kakati nayo kuweereza Yesu kunyuma okimanyi nali nfudde okuweereza Yesu kunyuma ate bannange nze waliwo mukwano gwange omuyambuza nanga naye ng'otambuza maanyi ensawo yezitowa abategeeza olinamu munyiramu akawogo ne mugamba ekitibwa kya Mukama era namulesawo nga tategedde bulungi nga kugamba alaba engeri gy'oggumira ku ttaka ensonga lwaki nzigumira okuweereza Yesu kunyuma omusajja ono omuweereza tosula njala omusajja ono omuweereza banaye wokkiriza Yesu Kristo n'oyatula okubeera omulokozi wo takoma ku kintu kimu kyokka kyakuwa bulamu butaggwawo wabula asanyusa emmeeme eyo yesterday twabadde ne lesson mu church ate tusomesa ku bantu abaafiirwa emyaka ng'emyaka gyo gyafa so domanyi nti waliwo abantu abaafiirwa emyaka kati nganze bangi nze nakola loosi kati nyina myezi 4 gye nabadde okukola mu bulamu giri gyonna emyaka gy'okuddeewa emabega gyonna nagifiirwa wastage years gyonna nagifiirwa osimbula busimbuzi kati nyina emyezi eja oli kibebi kati kubanga omanyi obanga teko gino emyaka emirala kubanga gino we nategeerera Katonda gino nagyo ginyambyeko nnyo okwongera okuzimba obulamu kati nadde basomesaawo nga tusomako kwebyawandiikibwa kuba Mukama kyeyangambye okusomesaako ku olwo nga twogera ku nsonga ezo ey'okwonoona ebiro ey'okwonoona ebiro Mukama nga atuwadde ekyawandiikibwa ekiri mu Obadiya 2:25 n'ekyawandiikibwa ekiri mu Yoweeri ekiri mu Ezekieri 2:27 byabaddeyo byawandiikwawo nga 3 oba 4 naye waliwo akaseera sitaani kasobola okutta mu bulamu bwo gwampuliriza waliwo akaseera kosobola okufiirwa akukoyita akaseera ak'okunyumirwa ng'okuba endongo akaseera koyita ak'okunyumirwa ng'onywa buwalagi akaseera koyita ak'okunyumirwa nga oli mu kwetunda akaseera koyita ak'okunyumirwa nga weegatta n'ono weegatta n'oli kuno tekubeerako bato babeerako ssebo waliwo natuuka nakifuma luli twagenda ku crusade nasanga bateze nga batadde ku TV nene bweti nga n'abaana balaba n'abaana balaba batudde bulungi nnyo kati babeera bagira uyo pastor Kango konzi Katonda wange eyakyomekejja kukwegatta kati ne baŋŋamba naye wano eno nga tulaba omanyi namwe muyina engeri gye mukola kyabwa Katonda ekyo obwa bufere ekyokolaki okustreaminga nga ate tisiriiwo si kya bufere kati nabaganga tukulaba wano ku TV ate ne wano wooli bali kubona nasanyuka nnyo naye ate nasanyuka nnyo kale okutwaliza wamu so abaana bato nabo balaba programu eno naye kati essaawa zino eno tutandika okusoma ku ebyo ebya sex whatever nga tuli mu P2 so ekiri obwana bwange wali nabulabyeko ssebo n'ebitabo byabwe nabirabye nga mulimu sex nga busoma ebigambo ebyo ne new curriculum ng'etutwala wala mubaamu ne practicals anti kati tuliko new curriculum nati mbuuza practicals sizirabanko nga zisomesa ndaba bino eno bitabo kakati kitegeeza nti abaana tubagamba amazima sex waali mubi nnyo mulungi nnyo statement says bakuyita to contradict mulungi nnyo mubi nnyo jayiza kati gwogenda gaba kubanga kiriza oba ogaane agenda kumuyiga oba oyagala oba toyagala agenda tukanga omubiri gumusinga mulage nti mulungi nnyo ate era mubi nnyo omwawulira akaseera n'akadde n'ebbanga lyalina okubikoleramu ne walina obinyumirirwa kubanga babimusomesa kati ate nze nyina eŋŋombo yange nze ŋŋamba abantu abonoonya abaana naagwe mukuzi ekyejo gwe muyigiriza obuyaaye muleka ayayuuka ayonooneke ensi ejja mukusomesa gwe muleke tomusomesa naye ensi egenda mukusomeseza ate eri emusomesa emulinzi ensi yansomesa nekuzza mu layini naye nasanyuse nnyo Sunday service eyawedde we nalabyeko nga nyina
Wenabye ka abasirikale omanyi mu Sunday service yaffe tuba n'abasirikale eno gye bansiba okugenda okubona ennako bansiba kumpa ssanyu. Kikyotegeeza bugamba abasirikale bava ku apa prison ye Luzira nga bazze kula kusaba ku church. Oza ki ekibaleeta? Kisa kya Katonda era nanjiri gyenziza nga mbulira kakati nade ndyawo nga aliwo omusirikale avudde Russia nga naye agamba Musumba tukwagala nnyo. Yavudde wa Vladimir Putin najja ku church gwe tusuubira coming soon. Pulira kuswi bagenda kuyitawo otegedde abazeeyi bonna bagenda kuyitawo neri egundi emu bonna swi museri ate n'ekirala gwe olina kyotamanyi waliwo waneeno kyotamanyi kingambe waliwo Tundeevu omulala naye twamugasse ku ttiimu ngali mu Uganda. Tundeevu neiba naye agenda nga saawe naba efumbe ewuwe ate nono olye naye akyaliyo mukoma negwe omanyi Katonda akyali mukola ali mukulongoosa omugigi kakati enegindi mu nsi eri gye tutamanyi kati sebo yeri mukuteekateeka bukulembeze yagala leeta musaayi mu nsi y'abandi omusaayi gegenda kuguleetera mukadde kamu kati gwe oli wansi ndala ate lwaki oteekateekera ensi ndala obukulembeze yegwe Katonda naye ojja kalaba nesi yegwe Katonda ebintu byokola si yegwe Katonda. Waliwo abateekerateekera Uganda obukulembeze nga si baawa fire Uganda ffe tuli mu bulungi era tugenda ba bulungi nnyo tewali kiyinza tuyuuza teri kigenda tujjawo for now but any time from now ye pesa mama ligendo nteguka nabagamba ligenda linnya percent ziwere 9 kati ate awatali suubi nti naye ddala kisoboka ate walyoke wayimuke oba wayimuka dda wayimukayimukamu abaana bange abeegundi eri bagamba baasitula dda ekiseera kiri kiweddeko berimba nabo bakimanyi naye nze kyembawaako kiri kimu mugumikirize emyezi 6 oba emyaka 6 mugenda funa wakati awo mugenda funa answer guno gwa 7 babale wakati awo emyezi 6 oba emyaka 6 after nga mumaze olaba ekigo kyempologoma sigambye kuva kati nga bamaze okulaba ekigo kyempologoma ekigo empologoma emala kwerindigula ku ttaka baba kati emyezi 6 either wakati w'emyezi 6 oba emyaka 6 tugenda bya tumaze olaba abakulembeze babiri nga mu periodi eyo yokka entono abatukuttemu babiri abatukalakasi mwagala tuzzaayo mu bakulembeze bali abaasooka ate waliwo bato yonna abaavuga omwezi tewaliwo bato yonna kino ekintu kigenda beera smart and clear ng'ani akiri mu Katonda oba sitaani Katonda ne sitaani bonna balwanira bonna bo bamanyi Katonda wabeera sitaani abaawo anti sitaani ayigga Katonda kyokka ne Katonda ayigga sitaani era bonna enteekateeka zaabwe zigenda kuyitamu kuba munnange challenge esinga okufuna n'abalabi bange kyenjagala Katonda kiri kimu Katonda asobola olaba sitaani nga naye bambi sitaani mu bwenzi bwokka waali wokka naye nga mu protecting obulamu bw'abalala ate waddalamu osobola okusanga sitaani nga tasiize kawuka yereka atyo kati ono ye ng'alya bulya ne wafuna essanyu ne banyumirwa ono n'anyumirwa n'oli n'anyumirwa kaakati ye Mukama agenda kukola okwagala kwe naye nga ekisero ndaba kiyiwamu amazzi ndaba ekisero nga bakiyiwamu amazzi gavaamu buvi kikaddiye kirimu agatuli gangi era pulaani y'emagombe eteekateekebwa tegenda kukola naye kansooke enzire ku bayibuli muzisomesa abaana era njagala twala omukisa guno eno okusaba abamemba ba Expo TV tulina amataka ge twafunye okuliraana ne church wennyini tetukyusa address kumpi naawe wali ekkanisa
lya sente ntono newankubadde nga teritumala. Twagalako ekyaki, twagalako essomero, twagalako eddwaliro. Tekatekanga mutulinye mutuletedde nnene nnyo. Tekatekanga mututeekerateekera. Kyenjagala ku baana ba Mukama basanyusizza. Gwe jangu obeereko mu bulungi bwa roho okumala emyezi 3 bw'oba nga tosobola contributinga bukadde. Muteekateeka ofuna ettaka nga liriko ebintu bisatu. Ekkanisa eyimiriddewo, eddwaliro n'essomero. Kama kibe era kigenda kuba. Sanga nange najja n'endya ku box. Kaakati essomero lino ligenda beera weriti. Twagala kuteekateekayo tugenda kusomesa abaana mu zino new curriculum. Naffe biri tubasomeseeko. At the same time mu holiday oba mu weekend ejja bankola yaffe. Kikyotegeeza. Nga tunnyonnyoka kitabo kya Bwakabaka bwa Katonda. Bible. Tujja kubeera tufuba nnyo nga tusomesa omuntu engeri gy'ayinza okutambula kubanga okufuuka omulokole oba okumanya Kristo kiva mu kigambo ky'owulidde. Mala kuwulira. Oba omala kusomesebwa. So n'olw'ensonga eyo tujja beera tutendeka nga tuteekateekera ensi mu ngeri y'enjawulo. So tubasaba bw'obeera eyo togaana kujja kusituka. Togaana kujja kuba kwa kyokola ku lw'ettaka eryo. Price wenjibawa kijja beera kirungi naye ate sigenda giba wakati kubanga tukyabagaininga. Bakyatusabye biliyoni 1 n'obukadde 600. Kanene. Kataka kanene. Si kanene naye tubeera mu kibuga ffe tuli mu kibuga naye kataka katono. Era abantu awagenda essomero. Eddwaliro. N'ekkanisa bwaguuga. Ate n'ekkanisa bwaguuga kubanga banayo mwasonda tenti mwebale ne tugula tenti naye yajjudde tekyayina tusabira. Twagala tenti ndala. Nange nzija. Abaroko soon and very soon. By the way tulina ne overnight ku Lwokutaano. Ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini. Leero 14. Esigadde ennaku tubale 3. Tulina overnight. Tugiyise crossover whatever. Anti nze nkimanyi mu Luganda naye kankireke. Kyogera mu Luganda osaa tunacheza mu Luzungu. Nina abasajja abasoma ku seeti wano. Ninawo Kevina, sajja w'amaanyi nnyo. Iba Kevina. Ayina kampuni ye by the way naye ayagamba tumuwa akalango. Ajaita akalango tumulanga akola liquid soap. Jik. Atunda jik. Ata ku Makemberenge. Ne bannange. Ndaba ine. So Musumba, tuli wano ffe tubalaata. Myeri mu kkolero ly'amagombe. Amagombe gayiyiza era Bayibuli wenjogerera essaawa yonna. Bayibuli egenda kubeera ensi endala kyatandika dda mu magezi tebakkiriza njiri naye nalabye nga ku mulundi guno kitandise mu Afirika. Ng'enjiri egenda lemesebwa. Bino bye tujja wano eno etwogira ku kigambo kya Katonda kigenda kuggwaawo. Era Sitaani yatandika dda nno kipulaninga. By the way, olaba buli tujjanga wano eno etayogera kunyiririza Mukama. Abasumba bonna boolaba wano eno abazzi wano eno navaawo nga tayogedde ku lunyiriri lwonna. Sigambye nti agent naye yawambibwa. Bafubanga bwe basobola tuleete enjiri eri plain. Etali backed up. Naye tubalaba. Kubanga nabadde Magombe. Nendaba by the way waliwo omuyimbi wa laavu sibo naye bazeebu ne bamuwa amaanyi bupya n'adya. Kwagala nnyo olinga nze. Yesu yebazibwe. Nkuba nakamasagala tebatuwulira. Nasanze omusajja yazzinga yeetise. Yabadde alowoozaako nti Luweero eyo ngisobola. Naye togisobola. Nkikubuulira togisobola. Musumba, nze nawondese. Omuyimbi ono wamusanze nga gyali azze kunona. Yakusanzeeyo embeera yabadde eti anjagala tumanyeewo nnyonnyo era lwaki amaanyi baagamuwadde. Okusookera ddala bali mu kuteekateekera byabufuzi bya ggwanga.
tewaliwo kintu kirala. Buli kyonna kye bayitamu target bya bufuzi baagala kuleeta muntu ng'agenda kugaana enzikiriza y'obulokole mu Uganda. Kikyasoboka ekyo? Twateera embundu twatunga obwogerero nga ndeesa omudumo gw'emmundu ne ngutunuza wali ku lwoko waliwo abasigalamu nange Pastor Kango nzika kanisa noga kale wabewa yatula ati Yesu nze kennyini nze asooka nga lwaki alodduka olina okubeerawo okola omulimu Mukama njagala obulamu bwange obukuume era nkusaba munnange nnyongereyo emyaka 10 agafuka jjinja nkwegayiridde awe nkubuuliza nti kuba bw'ogamba nti eri omukulembeze ateekebwateekebwa aleetebwe ng'ebyenzikiriza tagenda bifaako mubali mu lwokaano muno mwali omanye ekigambo swaga ayagala nnyo eswaga ekoze eswaga kiba kivunula batya mu lulimi olusiyazi yeswaga kyali bagamba kigwa sita kyerabiddemu nange nkyerabidde eriyo omukulembeze nga waswaga nnyo era nga gwe bw'otunuulira kubanga abakulembeze bonna abali mu lwesi bendaba balina amadiini gaabwe basaba Katonda bayimba n'ennyimba za Katonda era bakulembeza Katonda abasinga era bakontana nnyo bafuba nnyo okulaba nga bakyusa ku bikulirwa 22:15 okusinza ebifaananyi bakirwanyisa bagamba tusinze ebifaananyi n'omutima gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna abakulembeze abo neri lwomwogera ebintu ebyo nengamba nti Katonda oba ensi amaanyi talina kubanga bw'ongamba nti sitaani kitonde kya Katonda nene ensi ya Katonda kijja kityanga ebintu byonna ku endi bifundikira bidda wa sitaani tugambe nti sitaani agenda achivinga awininga kati kankubulieko ekintu kimu kuba buli kimu ekyowunziko gamba kati kankuweeko ekyokulabira kwaliwo bakadde bange nga bw'omugamba emmotoka za sitaani ebizimbe by'amaanyi basitaani nedda ekyo kyo nkiyombera bulijjo tuli bagagga ffe abalokole tuli bagagga n'okukirawo katolawulira obuwumbi akakawumbi kamu n'obukadde 6 gwe wenanga omanyi nti ogenda tapinga amafuta ago guno gwakumeka gwa 7 mu Luganda gwe tuyita ogwamuwakanya tulina otuuluka mu gw'omusanvu nga tumaze okola ki tulina otuuka mu gw'omusanvu nga tumaze mu Luganda baguyita kasambula si muwakanya okusonda biliyoni eyo mu gw'omusanvu ogujja nga bukawedde obukadde 6 nga bwawedde dda nga ate tutandise okuzimbamu so ne mu Katonda agaba obugagga bulungi nnyo bw'obeera ng'okiwakana ng'oli eyo ng'olaba programu eno ng'okiwakana nti Katonda tagaba bugagga jangu kolabe ku bulungi bwa Mukama kuloko niyo kimanyi amakanisa agasinga mu byalo ne mu kigundi ge gasingamu abantu abankusera abagwe emponga genda mu makanisa ago gonna agajjudde kyo kifaananyi kyogera lunyenze n'embeera poliisi era ntumirako mukwano gwange Mutabaazi nkwagala nnyo sigenda kwogera linnya ddala oli kubanga bakumanyi nnyo naye nkwagala nnyo memba waffe atuleetera ku mmotoka ennene nezipakingako awo nezipakinga ebweru wa tenti nayingira mu kyaki ey'enfuufu ne Mukama n'amukuba ekigo n'agikolamu seminti kwagala nnyo era yagenda okubeeramu kuba managinga sente zaffe ez'okuzimba nga zikwata kubanga ye kayinamu ayinza obutaziisa bubi obutazimba mu Pentagon Muzumba abantu awo naye tagenda zikwata kagenda kuba mobilization naye sente zigenda yitanga ku akaunti zaffe. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70
60649223. God Heals Herbal Medicine. Batubba mu ggwanga muno nga baavu musumba. Musumba nzinde kanze nkimanyi oyo wange yetabba. Bonna abatubba abagagga bavundu waliwo gwe baasanga mu banka, just imagine ng'akola mu banka nga sente ze bagambye nti nkadde zigenda kwokyebwa nga byeko ekisawo ekye sente nkadde zigenda okwokyebwa naga abasajja baagala sente n'asibwa emyaka egi esatu. Nengamba bano be batandibadde na mululu bwe gutyo obudde buneeno. So abakulembeze saa yonna tubalindirire ennyo ng'enzikiriza n'amadiini gagenda kukoma. Baagala gakomya naye ate ekyo kyokka mbabuulire lwatu musiwa nsaano ku mazzi mumala bya mbulago ebiseera mumala bya mubulago waneeno e Uganda obulokole bwawamba kubanga ffe tugenda langira revival tugizeeyo mu America tugizeeyo mu Israeli ng'eyima wano waffe ate era ekivuga lwaki mulaba bannabbi b'obulimba kiri lwakubanga ensonga eriemu yokka lwaki bannabbi b'obulimba bazze batandika n'okusituka okujja waneene waffe kubanga Uganda tulemedde osituka kyekivuga laba njagala okusaba bannayuganda abali ebweru w'eggwanga muleete sente tuzimbe Uganda yaffe tuzimbemu amayumba n'omusolo tuweeko ku musolo gwe sente tuziwadde musumba tetufaayo abasumba bavuga amamotoka ag'amaanyi bavuga ebizimbe ogamba ffe abasumba nange ngenda vuga emmotoka kubanga kati nze nguma abalalu bankuba emiggo banzite musumba gwe nno kale omulalu yankuba luli omulalu yakubira by the way somu omulalu namusanga akuta emirandira yankuba emirandira sebo nali ntudde ku piki nengamba wa boda nemugaa simbulo wa boda n'agaana era bannange njagala emmotoka saagala mbalimbe nga nze agitegeerera nga driver wange akimanyi wangaana okunvuga nga mugoba nga kalimu tewali we mugamba nti yimirira ng'ayimirira we mugamba nti eyo tusuleko ku kkubo ng'asulako kubanga nabyo bijja beeramu sijalaba accident nga enteze sijalaba sasi nga linteeze mu 226 nze ngende kubanga ligenda kubeerawo erinteega gwatali munnabyabufuzi lwakyawabako omwoyo gwange gusobola okuweesa obululu akakadde kamu n'ekitundu bo balaba kiri ekiri mu mwoyo tetulabira kungulu bwe mulabira kungulu sina n'omu gwe mpagira sina n'omu ne campaign ze sigina n'omu gwe ngenda beerako o campaign ye naye obuzibu bwe buli wali awantu wamu omwoyo guli strong bagwagala kakati wenabadde nga ndi mu Magombe muli nasanze sitaani nga nyirira nnyo ng'ate siteese engeri gyagenda okusuulamu abantu nali njagala nnyo omukyala wange embigula gye yambigulirangamu ng'ali ku university ng'atambula yeetega awo siteekayo kyange otuuka ku anti ate jjukira oyogerako owagira kati ndi mumukolokotamu katono naye ate owagira nti mukolokote nnyo naawe nkuyisaamu eggaali olaba ye bana abakyala mweyise bulungi nze mukyala wange musanga ng'ayomba muyomberako tobuuza na kubuuza kubanga nkimanyi tasobola kuyomba kyala mulungi nnyo Namubiri Olivia nkutumirako era nkwagala nnyo tumira Namubiri olwo era Masaka mulinde tujja anti yali byagaana mu kusooka nitukkiriza nti byagaana naye kati tujja tugenda kwesiba emitega nswera ze kanzu tujje nga tuwoomye naye nga singa eno asinga eno nja kwambala enjeru zonna gye ziri oyagala ya kala nnyingi z'ebikuubokuubo kale kakati sitaani alabika bulungi ata aleese modo mu ssomero abaana bamodolinge ate amasomero agasinga okubeera bamodo mujjukire Mukama yandaga luli emabegako nga waliwo omuliro ogukutte essomero erimu ku ddene mu Kampala mu ggwanga kakati musabire abaana bamwe abali mu bisulo abali ku masomero then ekirala kyenjagala okugaziya njagala kulaga nteekateeka y'ensi y'emyoyo bwe wena nga oli ku kyano kuno ng'owakanya ensi y'emyoyo nti ensi y'emyoyo teriiyo njagala kuwayo ka example kamu akasobola okutegeeza ensi y'emyoyo njagala osooke weebuuzeemu ekintu kimu kyokka naye bwebuziba ekiro ne weebaka oba olazeewa omuddemu woloota ekirooto kiba kitegeeza ki jemba gyendi obwo bulwadde bujemba mu nsi ey'obutalabika
Nsomaze ng'atambudde mu birooto zinalinyako n'ennyonyi ze n'aka passport ze n'akakutula mu birooto. Okimanyi nti waliwo n'abazukka nga bakooye nga bagenze ne balima waliwo ne be bakozesezza. Pozi nga bakugyemu omuzimu bino bye nawulira eby'entwetu simanye entwetwe kera ku makya nga bakulimiza. Kati kankubulireko nze luli nga nkyagenda Emagombe nze nga mbulira Emagombe ng'obula. Omanyi obulokole buno nabwo bulimu experience sebo ng'ovudde ku kyokulungamizibwa omwoyo. Eno ensi y'emyoyo erimu experience. Bangamba oweereza experience kibi. Oweereza experience kibi. Wale eri kati kyogamba gwe olw'okuba oliko omwoyo. Anyway ekyo kankireke. Naye kati kyogamba kati sawa zino nkusanze onywa omwenge guli mu bbala wali. Kisanzeemu ngeza ku kirala. Kale. Nsanze nnyo soda kati kusanze ng'ovuga emmotoka yo. Amiina. Olina omukazi omulungi. Amiina. Kale tusanze oli nga ali wali anywa omwenge gwe. Kevin ali kunywa walagi. Na ngali mukulya embizi ye manye embizi ewomera nnyo mbu walagi ne kamulali. Ebyo bibisi bibyagalana. Nze sikimanyi ekyo. Nimanyi ewomerawo era enkola bulungi nnyo wenjiri ampulira essanyu n'essuubi. Ndaba nga enkubye etteke sitaani. Mbizi wenjogerako nze nzikakkana. Naye nga abasiraamu bambi sibalinaako buzibu mbagala nnyo okutya kimujje. Olina ebintu ebikukakkanya embizi n'owemmamba. Ate oyo ye tomwogerako. Naye ali embizi. Mukwano gwange anti nze n'omuwala atali ambizi simudeetinga we nali. Egwe ye Bayibuli egaana embizi. Eyaawa n'ennyiriri nsobola ozikubirawo ku mmeeza n'oti. Nkubira ennyiriri omanyi munnaye tuli mu kubuulira njiri. Nange nkukubira ennyiriri ezinzikiriza okulya ennyama eyo. Abaleevi kaakati akuba ennyiririze nga nze ngenda mu maaso kubanga alabika ali mu kuvvuunula kifuula nnenge nze kyemmanyi. Abaleevi 17 n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli. Abaleevi olw'omunaana ku nnyama yaazo temulyangako so n'emirambo gyazo temugikomangako si nnongoofu gye muli. Bikula Timothy First Timothy 4 oli wagamba kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so siwali kya kusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza. Mbizi gwe oli mulungi era neebaza Mukama kubanga yakutonda. Tulekeraawo bagende basome nungi nnyo Mukama yagitonda era Mukama tukwebaza kubanga watonda embizi ng'ewooma tezza bunkulumu ewooma eringa muntu n'omukaza bwenkulumu. Mukama weebale muli abantu bannamu. Nze muntu soda sabo sikulya. Omuntu alina ekigere ekyaseemu tazza bwenkulumu. Nammwe weemu n'embizi bwetyo. Si nnongoofu. Nze kati munnange gitoola nakwebaza sigikwatangako nga seebazizza Mukama yagitonda sisobola. Ogwana gwagamba ogusiraamu gwali gwakasiraamu nga ne gutandika oli embizi ne gugamba ne Allah alimba ebintu ebiwooma bwe biti bye yali atuganye. Mbwe ebiwooma bwe biti Allah bye yagaana. Waliwo nno gwe twasanga wenjirya wali ewabeesigyawo wenjirya waliwo bamuyita Beesigye naye so ono munnabyabufuzi. Badde ntidde nti Beesigye alina ne bbuca y'embizi. Kati awo emujirya we Katalemwa namusangawo Muzamiru ng'agamba. Muzamiru yagamba yabula kyamina kyankola bubi nnyo konfe kitya ate kyamala okunjigiriza embizi nekimala nekinkyawa yalabbye ebyengera bya Allah tebitegeerekeka. Kati kiri kyamina kyali kigitegeera kati nekijja nekimusendasenda nekimuyotega nekimuyigiriza ali nekimala nekimukyawa yayomba ejjana naawe ogifuna naawe oba ogigira. Omusiraamu yagamba nti Allah omuzannya alina mungi uŋŋaana otya ebintu ebiwooma bwe biti.
nolino twamusanzeyo last week by the way naliddeko last week awo Musumba afunye yampadde ekyebiri ekitundu n'endya omanyi stories z'emagombe naddanga fa abazinyumyanze naawe zizira okuwanvuwa so yiye engeri gy'owumbawumba oba oliawo lugaba ajja tuganya tudde tutandikira awo. Okay. Aha. Katudde ku nsi mu magombe olumu nali nvaayo nagendayo amagombe ganconfusinga nenkomawo nga nyina ebisooto awe nategeerera nti saagenda na mwoyo wabula nagenda n'omubiri nagenda okuzuukuka bwe nti nga nyina ebisooto. Kisoboka okugenda n'omubiri? Kisoboka. Katonda akolanga bw'ayagala singa gwe bw'oyagala. Kyekiva olaba waliwo Katonda gwe yabikkulira amagombe yajjanga nga mubikkulira mu ngeri ez'enjawulo nga mubikkulira eggulu kati ye mu kutegeera kwe bambi ye n'agamba nti anyway kale naye bambi soda naye ndowooza nawe kenyini nnyo badde ogenda kunzipisaamu eggaali sisobola kuyisaamu ye na weeri yakolebwa dda n'eggulu weeriri byonna bikole. Era Katonda atubikkulira n'atulaga ebintu ebigenda ebirimu oba byagenda okukoleramu byonna bikole. Enjiri egamba nti ebintu tebitegeerekeka tennaba kubaayo simanyi wakajja. Katonda obutonzi bwonna yabumala dda asigaza sala musango. Buli ekyokola kikole nga weemamaaza lindirira. Kakati mbadde gamba nti si wogenda okusanga omuntu nga kati nga ggwe ng'oli yakamala okulokoka jjukira okubatizibwa kitegeeza kuzaalibwa bujja kujjuzibwa mwoyo kati awo essaawa ezo abeera amaze okujjula kati ogenda musanga omuntu ow'ekikanga ekyo naye ajja essebo katuuti olwokuba yabatiziddwa olwaleero aweereze okuweereza bwetaagamu experience. So kibagamba nti experience teetagisa anti ekiva olaba abalokole bakyatuyita nnyo abalalu. That's why ife tugenda teekawo essomero ku Believers on the Local Ministries nga baliyita local school nga lisomesa obulokole bwatandika butya buli butya Yesu yaani yavaawa muddugavu si muddugavu anti naawe tulinawo wamani naye musumba oyinza okuba omutuufu bano abasajja bagamba ng'okuweereza Katonda si experience olina okulungamizibwa kyokka ate bategeka Bible colleges abasomesaayo bantu basomesa si nze ebyo ebintu ebimu ate nze mmanyize ndi musiru naye soda nawe kankubuuzeemu oyinza obeera wanga gwe oli mugezi obanga oli musiru ngozaamukotabe 0 plus 0 plus 0 plus 0 nkyogedde emirundi emeka plus omulundi gumu 2 3 4 4 0 4 kakati nze nfunyewo ansa ya 4 nze nfunyewo 0 kireetere buli muntu yenna alaba ono alabyewo 0 nze ndabawo 4 awantu awo olabanga watali ssuubi banyabo ne baseba abagezigezi balabanga watali ssuubi waliwo essuubi bwaneno mu Kristo n'omuyita nti kati wafuuka bizinensi ng'abantu bwe boogera essaawa zineeno nga bwe bakikola nga bwe baagala waliwo essuubi. Alonda mpunzikana genda wabula naye budde nyina butono naye nkya ngenda kukomawo tujja kudda tubongere non-stop twongerezeeko ku nsonga ya genda kubanga kyembadde njagala okusomesako kinene naye amasannyalaze gatusumbuye obudde ne butuzibako so tugenda kubeera nga tumaliriza programu ya leero naye katumalirize nga ngezaako at least okulaga amagombe kiki gateeseteese. Amagombe gateekateeka okuyiwa omusaayi ku neiba waffe gukulukutireko ne Uganda naffe tuyiwe naye ffe omulimu gwaffe essaawa zineeno eriawo yatali mulokole tukwanjulira Kristo Yesu okubeera omulokozi waffe naye gwe nga tonaba kulokoka ng'omaze okulokoka tukukwasa eddimu ery'okusabira eggwanga lyaffe Uganda n'ensi ezituliraanye n'ensi endala zonna. Ekyokubiri nalabye Sitaani ayitidde nnyo mu entertainment
ng'ayambaza entertainment. Waliwo omusajja omuyimbi omu abadde yagwa naye yamuyimusiza yamuwadde amaanyi. Omuyimbi alina n'ekirowoozo ky'okunominatinga naye lwakuba waliwo omukulu omu akulira sekisoni ezo ez'abayimbi atasobola kumukkiriza kunominatinga. Kaakati kyensaba kyeki gye muli abawuliriza abalaba channel eno eya Expo TV nti leka kaŋŋambe twebeereremu nga tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Amagombe nalabye ekintu ekirala mission esinga obukulu byagala kusooka kusangula Bayibuli ku chapter ku nsi eveyo ne ku Google Play eveyo kwe mugisomera nga ne wankubadde nga bateekamu ne bajjamu n'ennyiriri naye zigenda vaawo mu bbanga ttono. Ekyokubiri amagombe kye gateekateeka banyabo ne basibo gasindisa abawala abanyirivu, gasindisa abasajja abanyirivu. Sitaani yakyuka mu kifaananyi kyonna kyayagala. Waliwo ono wabeera mu jjembe ng'alina amayembe ne wabeera ng'afaanana ati akyuka nga wayagala. N'agamba lumu yakuba omusajja waawo abo abaliraaniganyaawo abavumagana ne bakomedian. Yagendayo n'amubuuza ku Bayibuli n'amugamba lwaki Bayibuli lwaki obalaga amazima nti bazooke. N'amukuba ekikira, yalina ekikira bakiriko ennyondo ng'ennyondo eriko ebifumitawo ebiti. N'amukuba eno ne tugenda owulira nti gatulise. Sitaani ateesiteesa ebintu bingi. So baganda bange abatulaba Dani agakudduka tujja tutandikiraawo omuntu akuumirira ekijja. Okay. Kakati njagala kubategeeza nti tulina overnight mugyeko mu overnight yaffe eyo mulabe obulungi bwa Mukama. Enteekateeka y'okuzimba egenda maaso, tuzimba n'okugula. Musobola otuyambako abaana baffe tukyabayina basoma school fees wabulayo mutono era musobola otuyambako ng'obeera oyo ng'owulira nga wali yagadde okuyimirira ne rooko mu kuzimba oba okugula ettaka gwe kasita owandiika osindika akasenteko n'oteekako reason awo tuziteeka. Tulina akawunti ez'enjawulo awo tuziteeka we tuziteeka ebirala ne bisigala nga bibanja. Ffe enkola yaffe twagala okukomyawo amazima mu bulokole muno. So onkubirako ku namba yange 779 300 41 2 779 300 41 2. Omukama abanjagalire abankumire tusinkane enkya nkomawo. Wow. Kubanga ensi y'omwoyo tubadde twakola introduction olw'amasannyalaze n'ebirala n'obudde ne butusibako. Kale mikwano gyaffe gwe lindirira tovaawo just linda ekipya tugenda tutandika butandisi tugenda kusosootolera oluwombo oluwombo. Kama Katonda batukumire for now. Bye bye. Expo TV to the world.